Nange ba tiktokers kitalo nnyo kitalo ddala omuwala abadde amanyikiddwa nga Master of Tears kyekitegeeza kabaka w'okukaaba atufuddeko naye nga kyekimusse tuli mu kukola kunoonyerezaako kigambibwa nti omuwala ono abadde belong to love ne bamukyawa abadde mu relationship ey'omuntu omu omuwala oyo bambi n'agenda ewa boyfriend we okumukozesa akaboozi oba ogenda kukola ku sex munnange omuwala ate n'asanga nga boyfriend yaleese omukazi omulala kati ng'omuwala ono waali nti abadde Master of Tears munnange yakaabye ku ssaawa eyo n'afiirawo. Rest in peace kitalo nnyo kitalo ddala naye bambuuliddeko nti omwana ono alina oluganda ku Franka Abawo tukusaba oveeyo otunnyonnyole ku by'omulambo guli luddawa omulenzi kyoyo eyaviiriddeko omwana ttu okufa. Omuwala abadde mulungi nnyo, omuwala abadde very encouraged, omuwala abadde very Mostive, omuwala abadde so very welcomed. N'ekyokubiri omuwala ono abadde abeerawa. Ba tiktokers omanyi mutwalamu ebintu for granted naye mbadde mbasaba munnanga ate tunoonyereze omuwala ono aziikibwawa ewaabwe ewa ate tube nga tugenda munnanga ate tukungubage. President wa ba tiktoker Franka Abawo mbadde nkusaba oyimukiremu